webale nnyo Esiki. Ate kyatuuse Nakasongola kyo kyabadde kikambwe nnyo. Manyi bagamba nnyo Nakasongola nti bwe bwabaayo okulonda n'ente zironda. Ekyo twakimenyawo. Era kyova olaba omulundi guno gwokka batutidde nnyo. Olw'ensonga luli baatugezesa. Town Council zonna ne tubanga ezisinga twaziwangula ne bakansala baazo. Kati bwe twatuuse ku district chief okunominatingibwa nze Kaseera Patrick okunominatingibwa ku kadi ya NUP LC5 Nakasongola. Kye baakoze twabawadde amannya twatuuse olunaku lw'okutaano bakandidate bonna abeesimbawo sayidi yeeyo bonna ne bajja. Bwe twatuuse ne batugamba mwe musooke mutuule wali mu kidaala ne tutuula ne tulinda ne bakola ku balala bagenda okusaba ebyaffe ku ssaawa 9:30 tubibawa be bawanda bino be bajjamu bino be bateekamu bino ebimu ne be banominati nga bakansala datomu bwe baakozesa naye ng'ate agaana. Ekitegeeza abantu b'e Nakasongola basinga tebagenda kulonda kubanga abaatuwa emikono ekisinga baali bagigaana ate nga gyonna gyali gya district. Ekirala ne tubawa byonna bye baali beetaaga gombola zonna tuzimalayo. Baali abakompyuta bali mu kuyingiza ku tebo nga bali mu kuyingiza abakulira najja n'agamba mugalewo obudde bugenzi. Ate nga tumanyi nti obeera ku layini twali ku layini olwedde nga ffe be bamaliriza nga bayingizaamu eggombola abantu 20 si gombola wabula abantu 2 bokka be baali bali mu kuyingiza bonna abakompyuta zaali 3. Naye oli najja n'abagamba obudde bwebo n'aba stoppinga there and then n'atugamba mulinde nja kusooka ku inquiringa from legal committee ya EC. Naye nga ffe ebyaffe byonna twali tubisubmitinze nga tubirina byonna nga bwe byali. Naye baba bayingiza kitegeeza be badireyinga ffe twabibateera ku tebo ne tutuula tebaatubanja birala. N'olw'ensonga eyo tugamba abantu b'e Nakasongola nti mwe mwenyweze ffe tujja era tebabalimba nti twavuddemu nze mwendi Kaseera Patrick ate nzijja ku lwa NUP. People power, our power. Nakasongola tugenda giwangula ku luno. Mutaleja emikono gyo ndaba giri wano se wali kibalazeeko. Bana empapula nabawa ezabasukka nako bw'obala emikono gyonna giri wano nze nagyo ng'obujulizi gino gyonna era n'obulamu emikono 5 giri gino gyonna magombola basaba 10 nabawa 12 giri gino wano gyonna nze nazo. Good afternoon. My name is Natuma Samuel from Mutaleja district. My case was very simple and very easy to understand. I reached out to the electoral commission. All my signatures, they were entering them and telling me they have already used them, including the one of my father and my brother. How comes he didn't sign for anyone, he signed for me? Reaching there, they are entering the names, they are telling me the signature they had already used them. Meaning, NRM candidates, they didn't go to look for signatures. They just got the whatever, the red book and the yellow book, voters register, they recorded the names they wanted. Not knowing that they even entered the names which they don't belong to. So, my case is NRM candidates in Butaleja, they should go in the field, they search for signatures so that they simplify my work. Because when I reach in the field, I ask somebody, do you sign for anyone? That person tells me, tell that person, sign for me. Reaching there, they are telling me that person signed for somebody else. So that's my case. NRM candidates go in the field, you go and look for signatures. As I also look for signatures. Amanya gange bapita Sam. Nze kesi yange yali nti wenatuuka mu electoral commission. Amanya gonna ge bateekanga mugena nalina amanya nga 12. Nasobola ofuna mu 12 amanya nga 2 mu 10 ezisigadde neza baganda bange neza tata wange ne mama nga bazikozesezza olwedde mbo basayingidde omuntu omulala. Ate n'ekirala lwaki mu Butaleja mwayingizaamu owenRM yayitamu n'abagwa 2 fena ab'opposition n'aba independent teri yayitamu. So
ekyo neetaaga kimanya era abe NRM abakandidate bagende mu field banoonye emikono so that ife bwe tutuuka ku muntu nga yasayiningidde owa NRM tasayiningira nze naye bakozesa voters register ne bafuna emikono ne beesayiningira buli omu n'ayitamu ffe tutuuka eyo omuntu ampadde omukono owa NRM tamuggyeko mukono akuwadde nze bwe ntuuka eri mbwe yagukozesezza kyekyo ekyange. Kaliro district. People power, our power. By names Ninze Omegire Yokana, commonly known as Musai Mtoini Kaliro. For my case, the returning officer told me initially that if I don't nominate you, don't cry from here. So they started entering all the signatures abroad. They used to tell me, bring 21, bring more this for this sub-county. When I electrified everything, she claimed the time is getting over. She put me on pressure. She started bringing different tactics, delaying tactics. When we consulted some of our regional coordinators, Honorable Mwiru in particular, wanga twakubira esigi nga esimu lili busy. Nga alitugamba guidelines zitugamba empapulazo ez'emikono esigi yasayininzeeko ate wano tulaba aba region be balina ne tumugamba all candidates for LOC5 esigi yabahandles. Kati Honorable Mwiru wakubira amutwala supervisor we owa region obusungu n'agamba yavayo n'obusungu n'agamba who called my boss, who called my boss, nkoma wano. So kati abantu b'e Kaliro ne districts zonna mbagamba nti Kaliro balina okusazaamu all candidates kubanga aba NRM aba contestinga mu NRM primaries be bayisizaawo bokka ate baakoze eki babayambyeko tebagenze mu field kunoonya mikono. That's why buli gye twabadde tuteekamu nga bagamba mifu. Even my own mother bagamba mifu engamba ye kijja kitya kati bwe yalabye ng'emikono ziweddeyo n'agamba I'm not nominating you time ekoze eki n'atuuza abaana bonna bakola mu EC n'abagamba bakole apology lwaki bakoze beyond time. Kati bw'agamba nti beyond time nga candidate ayali mu NRM primaries yasooka bamunominatinga saawa emu beyond 5 oyo mufu bamusazeemu n'omulala ne bamunominatinga beyond 5 saawa 11 kitundu omulala 12 kitundu abo be bayisizaawo. Kati ffe n'atuggalira ate twabadde munda ng'alina otukolako etteeka ligamba bwe bakusanga munda newe babbanka balina okumala okukolako n'olyoka ofuluma naye n'oclaiminga nti saawa ziweddeyo I will not nominate you ate nga signatures ziweddeyo ate kati n'akola n'awo obubadi n'atuuza abaana bakole project a withdrawing endala era ya withdrawings endala nsigaze entono simutwala mu kooti era n'agamba abaana nti mubeererwedde bwe babatwala mu kooti mu omunaawoza. So nsaba okuwandiisibwa kwekaliro bakuyuwe tuddemu tunominatingibwe bupya era nange mbeere ku ballot paper kubanga abantu banyiivu bali mu maziga kubanga nze gwe babadde balinamu essuubi bali abalala babakoowa. Okay, thank you very much. People power, our power. Ekirala basoose kunzibako risiiti gye nasasuliddeko kuba nazibawadde ate ne bagamba zigenzeewa zibuze ziriwa. So all those tactics mwe bankubidde naye nga bagamba mbu Kaliro ya NRM ate ffe tulesemu NUP y'amaanyi kubanga ne bakansalazi twanominatinze bangi ne kibatiisa. Kozi nange ensonga gye mbadde neerabidde Juma Fresh Besimbabule district zinaganye okwogera ne bannamawulire era Secretary General akimanyi namugamba sijja kwogera na bannamawulire okujjako nga maze kwogera naawe era kwe kwogera kwange kuno badda bakuba Sembabule nabogera Juma Fresh tebalina na kifaananyi kye tebalina ddoboozi lye naye bayogere n'okwogera nti ne risiiti yannema okusasula risiiti njirina wano baagala ogikapitalinga if you want to capital it I have it here naye ku mawulire wedda balaga nti nalemereddwa n'okusasula. That's it. Okay. People power. Kajibalage. So baseba ne banyabo ndoza mukiraba. Bwe twava mu kalulu k'abavubuka twabayita wano ne tubalaga emivuyo egyali mu kalulu k'abavubuka. Kaakati tutandikidde ku level eno ate bano ba LOC5 chairpersons bokka. Kaakati ba council LOC5 ate bo bangi nnyo.
bebaganye okuwandiisa mu region z'eggwanga ez'enjawulo. Kaakati bwe mba mugamba nti mulina obuwagizi gibalage ono omusajja ali mukwalaga risiiti ye yiyo kwe yasasulira ssente agenda gibalaga mu kicapturing bulungi. Kaakati bano abantu mukirabye nga bwe mbagambye bano 7 kubanga kati abamu bali Kasese abalala bali Kitugumu babadde bakyali mu kkubo nga bajja obudde ne bubakwata ate tubadde tetwagala kulwisa b'amawulire kubanga bakyali mu kkubo abo abantu ba LC5 chairpersons baffe be balemeseza okwewandiisa. Kaakati ndaba aba NRM nga bacakyanja nti olwedde tulina ba LC5 chairpersons abali anopposed. Bano bwe babadde babagoba abamu babagambye nti kati katubalinde ku KMP nti bagala kukola ki kulemesa ba NUP kwewandiisa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku MP. So kakati bw'oba ogamba nti oyagala kuvuganya ate n'ekiri basic okuleka omuntu neyewandiisa n'asobola okuvuganya n'okimulemesa kikyoba otegeeza. Mbabeere bagamba NUP teriyo mu bitundu ebyo naye kakati mukiraba Sembabule eri wano, Nakaseke eri wano, Nakasongole eri wano, Tutaleje eri wano, Kalire eri wano. Katakwi is here. Kitugumu is on the way. All those comrades bajja wano ne tubasayiningira bulungi empapula zaabwe ne basasula ssente mu banka ne bakunganya emikono ne bagamba kati tugende twewandiise. Naye akakiiko k'ebyokulonda deliberately ne kabalemesa okwewandiisa. So tuvumirire byonna byonna nga bwe mbagambye kituzaako. First of all tugenda kukola complaint on oath eri mu mateeka eri Electoral Commission kubanga bwe batulemesa okuwandiisa abavubuka baffe nga bwe mmanyi abamu twagenda ne tusobola okubawandiisa newankubadde byabakama ne banne be bawandiisa baali batono nnyo era baalemesa abantu bangi nnyo okwewandiisa. Katusuubire ku luno bagenda kutunulira mu nsonga z'abano abantu babawandiise basobole okuvuganya mu kalulu aka bonna. Ekisembera ddala kwe kuvumirira abo ba returning officers okusalawo ne beefuula NRM officials kubanga nga bwe muwulidde tuli wano tukuba omulanga ba NUP togenda kusangayo NRM n'omu gwe balemeza okwewandiisa mutalina mpapula togenda musangayo so nga bo babadde bagenda era tulina muganda waffe omu ali mu kkomera mubagamba nti babadde bagenda ne balaba ebitabo abantu bawandiisa simanyi PDM simanyi ki just ne bakopa ezo gundi enamba ezo n'enumber ne baziwandiika Electoral Commission neziyisa buyisa naye abaffe ne babalemesa nga tebalina nsonga n'emu gye bayimiriddeko. So we condemn these actions in the strongest terms possible. This is why we are going for a protest vote, ladies and gentlemen. Yes. That is why we are going for a protest vote, to put an end to this humiliation, to put an end to this nonsense. We cannot be going for an election and the Electoral Commission is behaving like criminals. Because these people are here, they have showed you their requirements. Some of them went on the first day. The EC kept telling them the system is down. So if the system is down, how is that a problem of a candidate? Bwe mugamba system tekola eri wansi. Kakati ne mugamba omuntu a system lero tekola koma wencha. Nakyencha n'omugamba obudde buweddeyo. Kikyoba otegeeza. So tubuvumirira byonna byonna. Tujja kuwandiika complaint nga bwe mbagambye. Tubasaba n'amale muzigoberere zino kubanga bano ba district chairpersons. Twagala ba district chairpersons ba NUP. Kubanga obuweereza obusooka ku district butandika ne district chairperson. So tetugenda kukkiriza ejjoogo oba obukumpanya obubbi oba NRM bwegezaako okukola mu kalulu kano. Mwebale nnyo.